ababaka ba Parliament b'ekyanze bavuddeyo ne balagira General Museveni n'akakiiko akatwala ebyobulamuzi baveeyo basobole okubanga bata Ssegirinya ne Allan Sewanyana basobole okufuna obujjanjabi. Gwe yonna gy'osinziira okubanga weekumidde ku omukutu ogwa Prejan Media tugamba ekyo ky'okola okola ky'amaanyi era tugamba nti gwe omupya subscribinga onyige n'akade osobole okubanga updates zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, ba Legislators ab'enjawulo abatuula ku Human Rights Committee eya Parliament bavuddeyo ne babanga bateekawo embeera nga bagamba nti omukulu Ssegirinya Muhammad n'omukulu Allan Sewanyana beetaaga okubanga bateebwa basobole okubanga bafuna obujjanjabi. Ba Legislators bano nga bakulembeddwamu Fox Odoi abavuddeyo ne babanga bakyalirako abakulu bano wali mu Kigo Prisons basobole okubanga balaba embeera gye balimu. Naye omukulu ono bwe yatuuseeyo yalabidde ddala nga embeera Ssegirinya ne Allan Sewanyana gye balimu si nnungi olw'ensonga nti ffenna tumanyi nti Ssegirinya yali tannawona bulungi, so ate ne baddamu ne bamukwata nga bamuteekako emisango gy'okuba nti bano abakulu benyigira mu bikolwa eby'obutujju n'okutta abantu e Masaka. Kiteeberezebwa okuba yadde abamu bagamba babibateekako buteesi naye ng'ate gavumenti yeegamba be bakikola. So mu mbeera eyo omukulu ono Fox Odoi n'avaayo n'ateekawo embeera kakiiko ka Human Rights wali mu Parliament n'agamba nti embeera bali abakulu gye balimu beetaagira ddala okuba nga bateebwa bagende bafune obujjanjabi or else abantu abo bayinza okufuna obuzibu. So ffenna tumanyi nti Parliament emabegako awo nayo yavaayo n'eteekawo embeera ey'obusungu ng'ekulemberwamu omukulu amanyiddwa nga Leader of Opposition Mathias Mpuuga bwe yavaayo n'agamba nti ensonga z'okukwata ababaka ne babawa bail ne babata badde ewaabwe ate baba tebannafuluma na premises eza Kigo Prison ate amagye amalala ne gavaayo ne gasobola okuba nga ate baddamu ne babakwata ng'ate kooti eragidde bateebwe. So ebintu ng'ebyo byanyiza nnyo ababaka, so ababaka ne basooka boycottinga Parliament eyo ne bagifuluma naddala bonna aba opposition. So mu mbeera eyo essaawa zino kati bataddewo nti omukulu amanyiddwa nga General Museveni alagire kooti zino zisobole okuba nga zibawa bail basobole okuba nga bagenda ebweru abejjanjabe. Kyetamanyi oba kinaasoboka olw'ensonga nti ate abakulu bo balwanyisa kuggyawo tteeka lya bail. Anyways, ku Prejan Media tugamba yonna gy'osinziira likinga, commentinga era osubscribinge oleme kusubwa updates zonna zigenda maaso mu ggwanga lya Uganda.